tubakulisiza emikono gyaffe mukumula kutubadde munze Moses Mugala senior investigator tuli ku Dream TV tuli ku BTV program ene yitibwa The Agenda era tuwomingira 226 akalulu akabagenda kibayita ekyawulantamu kitugendamu mu studios wano nyina engineer Dafara Senjako yansemberedde wano yabaka bwa parliament wali mu Kampe South ate bebe ekibiina ekipya ekitibwa Revolutionary People's Party RPP kibiina kino era tukomisha mazo kikakasa era kikulirwa Mutasa Kafeero ajjukirwa nnyo musabi okwekalakasa mu Kampala wana bavubuka abo era bano bavubuka baabuuka ne bagwa mu parliament bagwira ababaka mujjukira skande yaliwo bali babiri no Senjako ne Mutasa bava eri mu gallery kandi babaka mukati bagwire mususu okulyenguzi era babakwata bakuba emige ejabula kato okuboosa omuliro yatekane mu komera naga nti tebyatuyigula tama message yaffe yali delivered enguze etandikira mu kizimbe ekyo kakati ajja kwa parliament era tumwegasseko leero tulina engineer Hassan Semalemba ono mwereza wa Kabaka naye ajja mu byabufuzi ajja wali mu Kampala Central wakati awo ayakuyingira KCCA Bob Luswato oyo abakwenda mu secretariat mutani w'ekibwa Josh Manja Nkanji kitawe yali walinya yakuma ddamula emyaka 3 omwana yandibadde wa CP kyewunisa nti kati yaga nti anedda tata yali wa CP nze kangende NRM agasa kasige gattula ate twegatiddwa Honorable Samuel Wota Lubega Mukako ebyafaayo bingi ddala naye yavunye ku president w'eggwanga mu 2011 era avuganyiza ku bifo ewerako ddala kaakano nno yakalondebwa ku bwa ssentebe bwa DF kibiina kipya kikulwa my leader owekitiibwa Mathias Mpuuga ono ye ssentebe w'eggwanga lyonna era mujja mulabeeyo ng'atalaga eggwanga lyonna ajja kuba ku mirimu gya kibiina naye mu byobufuzi ajja wano mu Lubaga South ku bubaka bwa parliament era posta ziri wonna yakubiza posta eyaka agirengerera eno nga nti Samu yoyo waffe ddala si muno bakubisa posta eyaka weebale nnyo kale owekitiibwa tubuuzeeko duke speed ya kizungu tubule gyoyitidde bikigwe bikutteko ennyo mbalamusizza nnyo bannaffe abatulaba nebaza abakadde baffe abaterawo TV eno Mwamugala webale nnyo bannanga bagikutumwa obudde bugenze tugende mu maaso programu banyumire kale biki ebikutteko ennyo gwenga nti tubadde kamyufu KNRM tulaze wano video tujja ziddamu olutalo lwabadde e Kanungu Ndunguse retired Assistant Inspector General of Police nga kube ngumi n'amagye ne gamukwata mu bulago ne gakwata abakumi bulago ngumi nenyo ngamagye galwana gukka kamyufu ka NRM kamukubye tulabye ekiri wane mukono Andrew Senyonga yali sendwa district bamukubye wa NRM akumi kamyufu na NRM ne bamukubye atibega bimu ne security era kakana nga ali mu ICU okuwona kana n'abazizza bibye Andrew Senyonga tulabe fujje lyadde mu kaluko nake NRM kitwebuuza walabe ekyali esembabule walabe ekyali wa Robina Nabbanja Prime Minister bino mwenga abo opposition embeera eno iranga ki kuba mugiyigirako ki kwere mu kamyufu NRM Mwamugala webale nnyo bali ddala naye era obutamanira abantu biseera najja wano ne kugamba bwe twagenda e Masaka mu delegates conference yaffe twalaga enjawulo eteekwa okubeerawo mu ggwanga lino era ne kugamba nti twagamba tuyina okuddamu okuzimba a new consensus twogeraganye tutegeere nti tuli bannannyini nsi eno n'abaana baffe n'abaliddawo tukole ekyo bajjajjaffe bali Babeni Kibwanuka Boda Bachebongezi Babyanyima Bakakonge bye bakole Lancaster okukola eggwanga erigudde akaki akaleka nga bwe mbeera wano seera liikira kugamba nti ate munnange yeewayo nze ndi wa burnt green na white oba ne burnt orange nti oli munnange wa kibiina kipya naye tumuwanirize abeerewo bannaffe ba NUP kati be bakulembeze ba opposition batulage bulazi kkubo nga nange ninamu essuubi ne baba be bankulembedde akati ffe kitwalaga nti abantu aba bulijjo balubega ekika kyaba mugalula n'abalala
oba ovudde mu ghetto oba ovudde mu city oba wasoma oba tewasoma nnyo oba tewasomerako ddala tusobola okutuula ne tukola eggwanga erigudde akaleka nga bwe watulaba mawanga ga njawulo. Ekyokubiri twagamba twagenda e Masaka to set a new standard. Kyekitala NRM kweyagudde kyekibiina ekikulembeze ekiri mu gavumenti emyaka 40 wandibadde okola ebisingako awo so sikudda mabega emyaka 12 a new standard nga tulabye n'ebibiina byaffe nze mbadde wa DP nga bw'omumanyi DP yalinga setting a standard. Unfortunately gwe mu DP the Democratic Party okwata otyo obubox mu ngeri bw'eri oleeta otya amagye mu delegates conference efaanana bw'eri oloti ebibiina ebirala nabyo tebyalaga UPC olaba ebirimu FDC olaba ebirimu bye tubadde nabyo era n'ekipya tekyalaga njawulo. Delegates conference girange kimpatiira bantu 6 ate gwe munene naye tosuubidde nti abantu bali balina se constitution eno mutasonywa ate tukolera mweri byenda gundi SG buli kaseera yaguze ne program byalimu kali munatusonywa ate tuli mweri how ye ono Hassan agoberereki. So we said we are setting a new standard. Kakati NRM gyokozeko reference bwebanga ebyo bye twalabye eggwanga lyonna ekibiina kiri mbuyinza naye tikiyamiza na resources na banga likimaze magye ge galonze effectively wakili everywhere ne ba minister bakaaba magye ge gakoze ki ge galonze kati aba balondeddwa amagye obasuubira otya mu general elections bo kulowooza nti kirala kye kibalonda. We've got to set a new standard and to infuse a new spirit mu byobukulembeze mu byenfuga tulabe nti tusobola buli omu okussa munne ekitiibwa ne mu processes ez'okulonda ngezo. President Museveni nze nandi mwagadde afe nga alina legacy ye naye nga wakuba emmundu ku nsonga zezimu nojja n'okulembera ekibiina noga nti ekibiina kino ekinkulembeza bwendi ensonga zezimu toyinza kusiibula ng'osiibulira mu kavuyo keekamu. So muganda wange mwami mugalula ne bannange nga tujjeeko okusonga olunwe mu Kyagulanyi Rubongoya Museveni banne Watadwonga abali mu ebyo Akena Mao fefe nyini abutubate tukole standard wherever we are. Bw'owulira nti NRM tekyasobola kukuwa ekyo bw'owulira nti ebibiina ebibaddewo tebikyasobola kukuwa ekyo si nsonga tebatusibayo tetuli trailer nti tulina okugendera ku kyana no owulidde nakuwa an example olulala nengandi mu business world tubaddemu ne petrol stations gwe agipo kyagiraba eso kyagiraba BP okyagiraba ezo company nene nnyo eso kyagiraba naye bwebanga olwaleero Texo oba Oryx oba Starbucks yekuwadde erekedde okuteeka amafuta aga parafini negagatta mu petro asobola okuweza balekeddeawo okusala lita giwanifunye nga lita nofuna 3/4 of that lita nene bagikubalira nti lita balekeddeawo to adulterate then abo abatakikoze benja okugenda nabo sijja kudda mu kukaaba maama eso yange maama ajipu yange Caltex yawe yes kyovola binaku zo bali bagala amafuta ga Total ne Shell nina yobwe tandika ebyo nina waliwo petrol station nga bazita Shell nazo bazitandika ebyo amafuta bagabba oli ateekako nga nayo bagizira tetujja kuddawo kukaabira kukusula ku malaalo. So abasajja bano akaluga bakalwaniddemu ne bakubaganira ebyaddala abamu balina malwaliro
kati mu opposition musirise era muyiga kalukali ketugenda mu kati opposition kijoyogerako eyabali benjogeddeko kali gwokiikiridde bonna omuntu opposition atuuka okulaba nga yeegomba okuyitibwa mutawabulwa kubanga yalabye nga waliwo akoze noga ekyo kya bbeeyi nnyo nze sisongwamu sikola ekyo kya bbeeyi nnyo oli mutawabulwa afuse ngamba nyenka naawe oyagala kuyitibwa mutawabulwa mwinawo plan B mwenga kati opposition yenkula bwe nedda kyawule ekiseera mwami Ngalula muganda wange muto wange to unpack the dart tugisunsulemu tugende n'ekikola ki ekinayamba ffe mugijoguddako ate emyezi 3 bagambye nti ensi eno Uganda egera ffe tulina ojjukira abantu batugamba wano tewalibudde tusobola kukola reforms tusobola kwogeraganya byemugamba mu ddakiika yimu ate bebaleeta ekiteeka ekyamagye nekiyita mu weeks 2 by the way kuno okulonda kusemwogerere akalulu ketwakalonda mu Gwakusatu akalulu ka Kizza Besigye akadde kutwakalonda mu Gwakubiri kano bakasembeza January kano almost kali mu December January erienda ku 8 ez'okunoonya akalulu naku 12 nga tulonda what is ensi tedduka erina kukolwako ffe tebagenda kuva ku mwezi oba China naye ne babigaaniramu ffe mu mitwe gyaffe ne mu mikono gyaffe ne mu nkola yaffe we have a choice. Thank you. We have a choice. Aba DF babanga bagituwadde aba RPP babanga bagituwadde oba aba NUP naye nga basazeewo kugamba nti we are rejecting enkadde. We are opening a new chapter. Protestive vote. We are opening a new chapter. Yonkadde ngamba nyenka. Eyo yakwemalawo yakweteeka ku flames. Tetusobola kuteeka ggwanga lino ku flames nga bwe twakola e Rwanda, Sudan, Libya n'awalala. No, it will be us who will be dying. Atakyagala yatubuulira alternative. Naye highest form of politics ne bwogenda Israel ne Hamas, ne bwogenda Ukraine ne Russia, ne bwogenda Libya, ne bwogenda wa. We've got to calm down, sit down, start to talk to each other, tukole ebintu ebijja mulembe guno. Tukwenza Honorable Samuel Wutalubega Mukaku mbateza njavuga kwa president again tetukyaddeyo mu kuteeka ggwanga violence nedda tetukyaddayo eyo naye tulabenga tuzimamu eggwanga lyaffe nga tetutisiza baana baffe Dafara nzewo ebyabaddemu kamyufu ka NRM gwe ng'oba opposition olina kyoyigamu nga tuyingira akaluka nze byanjigamu bingi owekitiibwa naye era kyonna tugenda kifunikira nga tukiteeka ku commander in chief. Ogenti President yajja kyayagala takimanyi. President Museveni yajja kyayagala takimanyi kubanga okuva mu nsiko tulina enjogera egamba nti he who knows what he wants. Alon jabola ofanya president ibyo ngalambula kampala okubula ku nsonge tewali time. Buli amanyi kyayagala aba ateeko kifuna oyagala oba toyagala. Oluvannyuma lw'emyaka 4 President Museveni ngali mu buyinza n'essaawa za leero pate ekulembedde efuga emyaka 4 kwe okubanga ekyali mu buvuyo obufaanana bwe buti ekitulaga nti Museveni yajja kyayagala takola ki singa yali akimanyi yandibadde yasetinga dda n'atula nawali n'atunuulya butunuulizi guidelines ze nga zitambula nga zigenda mu maaso nga zitutuusa yewe yali ayagala tukole ki tubeere naye n'essaawa ya leero naye kennyini ali confused kyova olaba nti obumyufu buno obuvuyo gye bwabadde buli muntu yadde yeesimbyeyo ng'alina obuyinza institutions tezimanyi rolo zaazo electoral commission erina obuyinza mu kalulu erina obuyinza obusazaamu akalulu oba naye tebasobola poliisi tesobola kubako kyegamba ng'eyeesimbyewo yaliko munnamagye naye akyerabanga munnamagye kati omupoliisi emmi ya poliisi aba talina kyasobola kugamba munnamagye ali nebezogamba nti ekyagala takimanyi twamulebe nga atalaga Kampala nga atalaga Wakiso abantu bamwaniriza yagenze mu zigeto abasomesa ku bwavu abasomesa gye balina okugaggawalamu kuga nti amanyi kyayagala President Museveni atalaga gye abadde kololo bwana Mugalula President Museveni atambule mu communities ng'asomye ayogera ku bwavu ako ke kabonera kakulaga nti kyayagala takola ki takimanyi bano abantu be yalonda bali ku level abakulembeza bali ku level eziri wansi we bo bandi bibali myabo kaye kwatulemu
nati ayo kyekikulaga nti ye kenyini yalemererwa oba yakimini bali nabo batali kupejjemu ne mukama waabwe owekikamugalula kati omanyi obukulembeze bw'eggwanga nze ngenda nengamba abantu bonna nti abantu betuweereza mu offices ez'enjawulo bava mu maka ife abazadde abaana abo ffe tubeekuliza naye tosuubirayo omwana okujja okukola ekyenjawulo ng'amaka gavaamu taata mubbi ekyo tekisuubira taata bw'abaga talina discipline talina nnono kwatambulira nga talina nnono kwatambulira tosuubira omwana afulumye mwaga amaka era obalaba ne bagamba nti naye bikolagana ne president wa Mwai Museveni ye simubbi wa akalulu akenoonyeza nga ye akalulu akenoonyeza president Museveni simubbi wa akalulu akenoonyeza musajja wattu omanyi nze nagenda nengamba abantu abagenda ne bagamba nti Museveni owaluli mu kusooka mu ntandikwa yali mulungi nnyo naye bagamba president Museveni nze we yagira mu buyinza waliwo tewaliwo nali siriiwo kubanga nazaalibwa 86 omwezi gwali gwa 10 naye okusinza ku byafaayo byenze nsoma era ngenda nembagamba president Museveni tayagalwangako wano mu Uganda leka naawe kyekituufu kankunyonyole otegerewo kiva akalulu we bakalondera nali sinazaalibwa naye ebyafaayo bitulaga nti president Museveni yafuna akalulu katya kamu mu kinaana nagenda mu musiko naga akalulu gange bakoze eki bakabbye nakwata emmundu abantu abasoba 5,000 ne bakola ki ne bafa kati bwajja wano n'abagamba emyaka 10 tumale okutereeza nasimba amakanda wali kulonda nasimba amakanda ku buli nsalo y'eggwanga ebitongole ebyokwerinda nanyoza n'ateekayo abantu abamukkirizamu electoral commission yennyini n'agironda n'ateekamu gwanalagira nti kola kino okitegeera kati tugenda okuyingira mu kalulu okulonda mu 96 nga tewali n'omu ayina se semwogerero olaba nti obuwagizi yalina bungi nnyo okusinga te president Museveni yali mu buyinza yali amaze okufuga emyaka 10 ne tujja mu bululu bonna bwe tuzze tuddako 26 wonna akalulu mubaddemu nga kabadde nga kafaanagana era nga bolaba primary za NRM bwe zibadde kakati njagala omubuuliro ngambe nti okuva mu 96 otuuka 21 ti Museveni wano buganzi yalina bungi yabujja luddawo wabula we yamala okuwamba eggwanga n'aliwambira ddala abantu bonna n'abateeka ku ntiisa ensuso zonna n'aziteeka wano kati kyekyo kyolaba nti tekikwewuunyisa nti n'abeesimbye mu NRM balaba nga banene bwagamba amagye n'afunayo abamagye be nga 30 n'abagamba mujje njagala mukole kino kyebakola abagudde banyize bonna president Museveni singa yali asetinze eggwanga lino buli nsuso neweebwa amaanyi buyinza bwayo ng'era ebutuukiriza okusinziira nga etteeka we liragira twandibadde tuli yadde nekyali ayagala twandibadde twakifuna dda twandibadde tetulina discipline nga giwalabi kati bwe kuba ngo kati tunulira nga wano Lwasande najja Major General mu kamera nebabba omuntu ne bamutta kubanga tamuwagira siye yakuba naye abantu abakuba bali kusaidiye yemudumizi amateeka amatuufu naye bamukwata okitegeera yes butereevu yali mbyafuzi byemusajja wattu bamukwata ne bamukuba ne bamutta omuntu ne bamuteeka wali mu kamera gwenjagala oŋŋambe nti nno abantu abakuba oyo bakyajingiddwa Sowedi egumbye wa muzaali nga tuli mu state efaanana bwetyo njagala ombulyo bwe tuba tugenda mu kalulu ka 2026 nga muze political parties ez'enjawulo nga RPP nga DF NUP n'endala ki ekigenda okudda lwaki mubivaako mubiveeko musajja afuge tetuyinza bivaako olw'ensonga kankubula emisamugalula mubiveeko musajja afuge lwaki tetusobola bivaako tetuyinayo ggwanga ddala ate era njagala okutegeeza abavubuka mwenna abali eyo ife tubadde mu kwekalakaasa kwonna naye nga n'okwekalakaasa kuli mu mateeka ne tukubibwa ne tusibibwa njagala otunuulire olwaleero Dr. Besigye ne Lutale bali mu kkomera naye nga tewali tteeka na limu libatadde luziraawo kyekituufu teririwo bandibadde bafuna dde olwedde ebbeiro yaabwe nga bali bweru nga bawoza bava bweru naye olw'okuba president Museveni alina bias nti Besigye ono bwajja ayinza okutataaganya ebigendererwa bye ayinza okuzza abantu muudu ayinza okuzzaamu abantu muudu ne batandika okubeera nga bakola n'amaanyi okulaba nga gavumenti yeevaawo
njagala okutegeeza bannayuganda mwenna bannabyabufuzi nammwe abalowooza nti temuli mu byabufuzi lino eggwanga bwe linatandika netutandika okulisaatuukiramu ffenna tugenda kukosebwa bw'osiba Besigye ne Lutale ate Lwashande oba omulekera kyewe kati oyo ate mudde misana nsonga gya Besigye gya Naggomola sigwa Naggomola President Museveni yalayira okuuma abantu yafudde yatisiddwa mundu n'ebintu byabwe naye mundu eyamuse yennyini munnansi gyawera omusolo bw'olaba nga abeena ne balwanaganye bukka na bukka ne bakubagana ebyaddala kati bwe kinatuuka ku mmwe abaana kati kankubuulire waliwo ngamba because netusiga ekifaananyi lwaki mutwala abantu baffe mu kalulu k'okufa akalulu lwaki mukavaako kati kankubuulire Mugalula tukaveeko tetusobola kukavaako olw'ensonga yokuyokerwa erikyusa obuyinza no democratically it is constitutional yanti bate so agamba kati netulangirira mu lwatu ntugala tukwate mundu naye otherwise singa tewabaddewo restriction ya constitution eyo twandibadde tusobola ogenda mu violence naye violence bwe tugigendamu eggwanga lyaffe tujja kulitaabula violence eyo yabaddewo yeeri constitutional eno teri constitutional toyanza ingini Hassan ekibuzo kyekimu kati yogera nga munnabyabufuzi ayisidde mu UID ateekateekeddwa eri bw'olaba bino ebiriwo mu kamyufu ka NRM president yawandise ebbaluwa ogenda gibalagaawo nga tuyingira 2026 abopposition bane wandi bawadde magezi ki ekisooka Mwami Mugalula kye tulina okumanya ffenna Abannayuganda ne President Museveni gyali akimanye nti amaanyi agayitiridde gaseeseetuka ne gava mu ye afuga gavumenti ne gayingira mu bantu agayitiridde wano olwaleero omuntu kasitayogera nti nze mpagira gavumenti eriko mpagira Mwami Museveni he is at liberty okukola ekintu kyonna nga beekubye kubanga sinjikubona awagende nga bamukubye musajja akalulu uliriza Mwami Mugalula nti omwana waabeera mu maka n'agamba kasita taata ali ku saidi yange so agenda kukola kyonna kyayagala kubanga taata talina kyagenda kukola ki kumugambako. Mwami Mugalula natunuulidde akawulu ak'abavubuka akali wano mu Kampala. Poliisi yennyini eyeesimbyewo akwate poliisi n'emukulembera n'amagye. Poliisi n'eyimirira wali n'ekifeesi nejja ne bakola chaos ku polling station ne watabawo kusoma register ne watabawo kusimba layini ne bakola declaration mu kawulu ke mwateeseteese nteese bulungi. Uhuru Salimu Nsubuga meya wa Kampala Central mu maaso ga president n'ayimuka n'agamba mu Kampala twayeze buki bwezi nawe n'obeera convinced kyekyakoze eki kyekyabaddewo. Wano wetulaga ebyo ebyabaddeeyo mu kalulu ka NRM kyabadde ani asinga amaanyi. Ani asinga amaanyi. At the end of the day kyogere bulungi ani asinza violence kubanga amaanyi kiyinza okuba ga akalulu ekyogere bulungi ani asinza amaanyi mugawe kubanga abantu bafiiridde mu kalulu violence amanyikiddwa abantu bagamba ye master wa violence jabalagako abantu ye amanyikiddwa abantu nze master wa violence bwaba Mwami Mugalula abantu bakubiddwa ekibuuzo nno kinene mu kalulu k'NRM bo bokka na bokka abamenyese bamenyese omusaayi gwayise ate wano wetulaga awo wenja tusimbe essira ebula emyezi 3 wano wetulaga tuyingira akalulu. Omanyi ekyo kyobuuza nti ebula emyezi 3 Uganda si jeji kyawera uliza Mwami Mugalula twakayingidde abavubuka baabaize batya uliriza Uganda si bugga nti omusana we gunaaya kaligenda kuwotoka Uganda twagisangawo nga bakadde baffe bagiteekateeka
Uganda tugenda kugirekawo tugirekera abaana baffe ne bazzukulu baffe. Kati ekyemyezi 3 nze sagala na kukiwuliriza because I know tugenda kagendamu bajja kufa gujja kuyiika Uganda ekole ki esigalewo. Naye tuwetaaga ekintu kimu mu myezi tugyoyogeddeko ebitongole ebikuuma ddembe poliisi eddeyo ku nnono yaayo. Bwe mba nvuganya mwami Bob Luswata si musango, it is constitutional, kikkirizibwa poliisi to taking a side. Poliisi bwo taking a side n'ogamba nti ono Luswata gwe tuliko kubanga wa gavume wa kibiina kyekiri mu buyinza ne mujja ne mukiragano kiraga, then you are provoking violence. Lwaki nze ali mu kumuvuganya ngenda kunyiiga nga ndaba nti waliwo obutali bwenkanya obukolebwa broad daylight. Nterekese bulungi mwami Mugawula nalabako n'amaaso gange abantu abaleeta box y'akalulu ne bajjawo ebaddewo ne bateekawo ki endala assuming ndi candidate nyagala buwanguzi ngenda kitunulya butunulizi kibeerewaawo era kyoba balwanye Nagamba nze gubalangiridde ate mu bikyusizza zino nzirina ate mwogera birala. Kati Uganda efaanana bwetyo ffenna tetujagala tukole ki tukole ki buli tewali tugenda mu kalulu ekisooka batoyagala ekisooka tukole bino wamma abasajja badde mu sente zaabwe batunze ebizimbe byabwe obone bina abaguze kadi obukadde 3 n'akalulu kale kati kafaanana mu Uganda entebenkevu tewandi badde na kutunda ttaka ya kizimbe oli atunza agule kadi ya Mugawula mu Uganda entebenkevu omuntu yalisanya okuba na bintu bibiri sente za kunominatinga na kuba bufaananyi najja yingira anoonya akakiiko mu Uganda entebenkevu ekiri mu kisanyi eyo waffe ukimanyi kiriwo people are convinced abamu nti tusobola kulonda kalulu kano n'okawangula olina kuba na violence gemazima. It is everywhere. It is now a common knowledge. It is a public knowledge. You cannot win an election unless you are a master of violence. Goine gari ne bobi yagam kole gari gari zivuse ogenda kuwesa bayite bine tutubyo mwami Mugalula omutima ogwokutereeza eggwanga ogenda kuwesanga nga tulese abayaaye mu leadership y'eggwanga tukuba abasajja abali civilized abamanyi ensi gyeraga abasobola okuteekerateekera eggwanga naye nga violence ereese omuntu emutadde waawo ntegese bulungi bwe tutafumintirize nnyo ku bubi bwa violence mu Burundi bwe tugendamu tugenda kufuna abantu abatali batuufu mu sides zonna ntegese bulungi nze kyensaba kyeki amaanyi ameemanye bagamba gakola gatya gamala embuga tukakkane Uganda yaffe ffenna tugende mu kalulu bwemba tukulunga tukuyega abantu bwenkusinga ddafala okkirize nti omusajja akoze kweteketekere amaanyi gaffe gabeere mu kukunga abantu tegabeera mu kupulaani nga kukozesa poliisi n'amagye gwe kuwangula kaki actually ne bw'okawangula osobola okawangula ne bakulangirira naye ogenda kukola ebintu ebitali bya bulijjo because yakwaga temwakampa gaali maanyi gange kati kankole kino because nawe kimanyi tewakola ki tewanonda ekyokubiri bwe bataakulonde olw'okuba nti abantu tebakulonze n'oyingira akalulu ne batakulonda ogenda kuddayo gambe kanzireyo nkole nnyo abantu bali bampa omukisa omuki tweyanzala nkomewo mpangule tujja kuba tuzimbe Uganda ki naye bino ebyokulangirira omuntu nti bamulangiridde ku gaali ne society oba community era kusigala nga tekuwa respect tekulabawo bakulaba ng'omuyaaye anti wetwagenze ekuba etwakutte okuva president w'ekyalo yagamba nti mugende mukole eggaali ko nenalemu nti gaali zemwagala president yagamba ze mass of violence katukwatire kubo eggwanga tusazeewo tuli saddaakire mu kuba eryo Kyagulanyi yagambye tukole eggaali
nena mune ko legali ezayo wazewe zakoze mukaluka abavubuka ngogendo tuko nga bamaze dokulonda wetugenda awo wona lebo sa bwetutebulire wetugenda awo oyo twagenze bwetutebulirire kimala bwetutebulirire kimala bwetutabeereko betulabirako tweyanza Bob Luswata njadde nsembyo naawe ngowa NRM secretariat mugana eno njattu ebbaluwa ya president ebbaluwa tetujja gisoma ino lwakadde naye mu bumpimpi agambye the NRM members especially the bazzukulu greetings and congratulations on the NRM primaries that were carried out on the 17th of July 2025. On that day, one of our sources has now told me that 9.22 million members of our party participated in the primaries supporting the different candidates. This is about 50% of our total membership of 18.5 million confirmed on the 6th of May 2025. Therefore, 9.22 million members of our party turning up on the 17th of July 2025 for the NRM primaries on a working day and midweek is not bad. Congratulations. However, I must condemn in the strongest terms what I said hearing in some areas where some unpatriotic actors are alleged to have committed the following mistakes. 1. Altering results. Oli awangudde n'okyusa n'olangira mulala. 2. Tampering with the registers. Nimujjamu abantu abamu nimusaamu abala. 3. Using violence including causing some death apart from injuries caused. Ekyokuna. And the use of money and materials to bribe voters. We are going to prosecute these mistake makers. The easiest to start with are those who altered the results. Below is my full message. Message na yona. Tugere kuja president. Yes. President wo mwina mwesumi nti anasobola cleaning a mess. Yabadde mukamefuke NRM. Mwami Ngawula neyanza nnyo neyanzege. Kisoka kya byonna njagala kutandika na okuvumirira oba tukondone ebikolwa ebyo ebya violence ebikolebwa mu kalulu kubanga ekyo si kye twalwanirira okufuna oba okuteeka mu bannayuganda. Naye nga panelists bonna aboogedde I respect their views naddala Hassan asembeyo okwogera nga tugamba nti nno enkola eyo eteekeddwawo egenda kwonoona eggwanga demolish it to the completion which is not our agenda. Mukama wange President Museveni ayogedde bulungi nti they are going to reprimand. I want to tell you the truth. Emyaka balwa ya mikeena naye webale nnyo kasamale kutuwadde akakatono katuwa preamble okulaga nti 1 ebikoleddwa abirabye era n'abiwulira era nebimugamba mbadde njagala agambe nti nno mbadde ndowooza I thought yandibitaddeko ettaka nebanga ebitabaddeewo meaning ng'omukulembeze eggwanga is very concerned alomere n'agambe because kankubule mwami Ngawula eneggwanga Uganda tono nnyo ku bannayuganda abalina okulibeeramu so much kati mukamango omukulembeze bw'avaayo with a directive he can kubanga security ffe tugirina n'enkola yonna agimanya how to reprimand. Nyinamu essuubi lingi nnyo ddala ow'ekitiibwa mwami Ngawula nti kubanga bannayuganda abalaba enenkola tugitandika okugikola egenda kwonoonera ddala eggwanga so somebody has to come and speak about it and act. Kakati ataddewo eggamba nti kisoka kyabyonna tugenda ku reprimandinga aba altering results. Nze nali ngamba n'ogamba nti nno electoral commission yaffe eya NRM munda enafuyeemu honestly nti bw'obanga olabira ddala omuntu akuba ekisasi natta omuntu why don't you even disqualify that candidate okubiviiramu ddala so that you bring sanity wabeerewo enkola mwami Ngawula eraga nti nno kino tetukyagala and not only talking about it but acting against it. Kati Major General Shando kubanga nominations waliwo omuntu eyafa out of his command out of his I don't think that it was out of his command. No, it wasn't his command but it was his group. Not command, his group, whatever the violence that happened. No, collecting I mean very civil. Yeah, Major General. He was just a candidate. Thank you. Nice Major General. Retired. Nebyakoze tubirabi. Mu kalulu konna alina buzibu ky'okukwata omuntu oye yatta. Yeah. Era n'amukola byakoze abalala. Ye abakwata. Mbuuza n'amukola byakoze abalala. Mu bumpimpi badde ngezaako kukunnyonnyola nti nno bwaba kale okay whatever command or no command ne embeera eyo ejjukira bulungi nnyo president alina amaanyi can he reprimand
I'm trying to say of course amanya agayina naye nakiteeka mu nkola ajja kiteeka mu nkola kubanga akyogedde ate kyongera kussa wansi ggwanga na to minimize or to demolish his obululu bwe kubanga bukka wansi oba nettutumu lye so alina amaanyi kubanga alina institution esobola okubakwata n'okuba reprimandinga era nkikakasa mwemugakyatebuse eggwanga lyonna anti kati he must stand up and say no to something era esubira ffe liri mu kulembeze w'eggwanga are they willing to listen byayogera president oba bibinda ejja bayita ku matu abo basajja beebi bakola byakola nedda abasobola okwe kubanga akakiiko ya constitution information honorable Sam neba kamulika flowing onompa kale kubanga kankunyonyola akakiiko kano akaliwo akatango doya the electoral commission yaffe he instituted it okitegedde he can call them to order and we can get back the nation in order so abantu are taking advantage okuluza nti balina amaanyi babawadde amaanyi bonoone ekintu mwami Mugawula erina eggwanga mwami Museveni alitaddeko amaanyi mangi oddirwanya okuva lifudde we don't want individuals okujja okutataaganya ekintu ekyatandikibwawo edda so mwinamu essuubi okuddamu ekibuuzo nti he can call them to order kubanga abirabye ate bannayuganda bacomplaininga mwami Museveni ebbanga eriwedde ng'akola PDM monitoring alaze nti nno awuliriza nnyo era ayagala okumanya abantu be wansi ku kye bagamba so you not go with ababukira mu bbanga abaagala violence abaagala ki at the expense of abantu be abamulonda oba be yajja okulwanirira okubanga akola ki ng'abanunula therefore I am so hopeful without reasonable doubt nti nno he will cause era tutulize action ye erabike era nkakasa bannayuganda I am really sorry of what has happened si kikolwa kya NRM ng'ekibiina era si kye twatuleeta mu bukulembeze okubanga tujolonga bannayuganda ky'abantu nga bakinoomu of which batono nnyo okusinga ku ggwanga we shall not allow a few individuals to ruin the country. President Museveni, please come up and reign over them and I'm very certain tukomyewo essuubi lya bannayuganda n'abantu okubala nti waliwo amateeka gayinzaomuddu omwesigwa muli baddu abeesigwa tubeesigisa akalulu ka bonna ke tugenda mu mmwe nga mwalwanidde mukammwe president agenti mwakute mu register president agenti mwabbya akalulu abawangudde sibe mwalangiridde liale government yammwe y'NRM tugyesige teeka akalulu ka bonna akabbi 26 government NRM si teeka akalulu ye government okay government that is the electoral commission okay government thank you so much yeri mbuyinza thank you very much katika nkubuulire mukyayinza okwesiga muli baddu beesigwa mmwe and so much ate wakyalo bakayingiddemu kubanga bamanyi nti nno nedda bakayingiddemu kubanga bamanyi they will accept and they will go with the flow of those that shall be so n'olwensonga eyo naye kanywe bikansembe ekisembe eyo abaluzinze mu bululu I am so sorry naye mwami Mugawula wabeerawo awangula n'awanguddwa mu mbeera yonna mu mazima no in any competition kyengezaako kugamba waba wawina n'atawangula the truth is wetwesimbawo babiri kulina okubaako awangula n'awanguddwa the question is ompangudde otya mu mateeka oba mu butali mateeka akalulu waliwo abawambiddwa kikolomudde kikanga 2 honorable 2 emu tufune ab'amasimu tuve wano bannange twogere nga bannayuganda abalina bye tulabye gye tuyise wetuli ate n'okumanya eggwanga lyaffe ku lw'abaana baffe ne bazzukulu baffe mukulu adde ayogedde naye waliwo era naawe kati bw'oyogedde nga ate Museveni yennyini anti ava ku kitebe kya NRM mutali yeti yaba mugambe toyingira challenge ezamwa Museveni size ezizo so you have to be eggwanga lino gokyalibeera mu ebbanga ki gwanga okujjako nga Katonda akuyise amangu ekisooka Museveni okujja yali mbeere bw'ogamba wano ndi abanaye mbagamba bagize wabeerawo awangula natawangudde Museveni babimugamba n'abiwulira bobote mukakinaana anti era yobote bobote babimugamba n'abiwulira teyabiwulira ate abalala ba Moses Ali bakayiira bankwanga and the company advocates kati Moses Ali kyemugamba bamulondedde ku mmere ekyokubiri omubuuziza ekibuuzo kibadde direct Mugalula tuninza okubeesiga Museveni mu bbaluwa yaawe agambye waliwo line gy'osomye esembayo nti naddala baki bagenda okuprosecutinga
abawutalinze results n'abakoze fujeri mu misango ena gyamenye ye kennyini ogwo gwe gusinga obukulu abasse taboogeddeko mu baluwa ye eri aboogeddeko bw'agenza okumaliriza ye yamenye emisango nze saagala gyange gye mmenya ye yagimenye mu baluwa ye naye kyatandikirako bayagala to be prosecuted baki bakyusiza naye waliwo abasse ne batemula wuliriza bw'omala okumenya emisango nti bw'oba otwala omukulembeze afa ku ggwanga nayagala okukyusa ekyokubiri waliwo abaguliridde mu mateeka ga kalulu kaffe egyo emisango ebiri ne bwogenda ku gafuga byabakaba bwogulira ne bwoba waguze kantu kamu kasazaamu oli ayita ttala ya sitima kikulukunyi kasazaamu naye kwenaremu oli yalabisenga yakyusiza kati nvuddeyo ategeera ekibuuzo maliza naye waliwo kano kemmala nako newali bali twogedde bino byonna ddala muganda wange wa RPP si abantu bonna ekirungi ky'omuntu teyakulira mu kiti kiki kimu eggwanga lyotegenda kukyusibwa baana betutana bakuzaala fe abaliwo fe abakola ki abaliwo nalaba ku mwami omu nga bamuyita Mukaabya n'afuuka Muteesa nalaba ku mwami omu Rawlings ng'akuba ne vice president we naye n'amaliriza nga yafuusa abuulirira abaki abakulembeze abalala nalabako ku George Washington ng'ayagala kugenda mu layini eyo naye oluvannyuma ate yennyini n'akyuka n'aganira kino tekijja kuddamu kubeerawo waliwo kyakiro waliwo omusajja ow'e Tanzania wano bamuyita Nyerere kasajja fuba emyaka 26 n'akyuka nalaba ku Moi Daniel Arab Moi nga lulita wangulwa naye yatuuka ekiseera nga bamugamba natuuka noga nti kale oba kiriwo ekiro kati omusajja kibaki tukola njagala lessons ezo nalaba ku Mandela nga talwanyirwanye bitooke Nelson Madiba Mandela bwe yatuuka ekiseera n'agandi bannange wadde bali tebatufaananya tumanyi be bakoze bino naye it's not yet too late eri bantu mmwe abalala oba mmwe abalimu batugamba nti ebyo tweyaba amasimu nga babiri bannamukisa anayitamu bannamukisa babiri basatu tusiibwe tuve wano tujja kumaza n'ensonga za RPP eno jetwa ku vidiyo eyo bagenze mu kooti nga baga nti nedda empologoma ffe mwagibbye vidiyo twagifunye twe babiri bokka tuve wano nga tumaliza b'amasimu ali ku simu bw'okuba yogera erinnya ne gy'osinzidde tuwe ensonga yo mu seconds tukute Bob obuwulidde ebyogeddwa biwulidde mukama wange Honorable Sam ayogedde ku Daniel batugamba Daniel Arap Moi bwe yali mu State House bano bw'ogiwadde omuliro nga bamugamba muzeeyi no muzeeyi tugende tulayire kale twagala bannamukisa babiri bokka bannange tutambule wamu hallo ali ku simu abavubuka nga basituse ali ku simu kendeeza Dream TV kendeeza BTV tukufune bulungi eddoboozi tugenda okukusubwa gwe bw'okuba essimu tukusaba kendeeza eddoboozi twagala babiri bokka bannamukisa tambule mu nkola ey'omu tegenda mu tubadde tambula wamu ffenna hallo tujje komawo tujja kutwala bobo ina kyogamba yes ebyogeddwa mbiwulidde mukama wange kyetuse ku simu zaffe hallo aha Wandera from Mukono yes ekisooka violence eno gye mulaba ekolebwa mu Uganda President Museveni si yatuma abantu abakola violence ate waliwo n'omulala nayogeraawo Museveni abakazo it is will about the President Museveni ng'ogyeko kye mulaba wano mu Buganda
Uganda is very, very small portion compared to the rest of Uganda. Museveni is only being, opposition is only here in Uganda. But the rest of the country, they are voting for President Museveni all over the country. Thank you. Thank you, my brother from Mukono. Kale, tuweyo yeka tusibule. Hello. Hello. Yes, sebo. Hello. Sebo tukututte. Amanya ago nijo sinzidde. Amanya agoke ne Brian. Okuva n'entinda. Brian. Kati nze mbadde nteesa. Yes, sebo. Violence yonna eyali mu kalulu k'abavubuka akaasooka. Kyatutwalirawo automatic nti mu violence eyo gye tulabye mu kalulu ako egenda etambula paka mu general election. Ekyo tekyewuunyisa sikitya. Naye ekibuuzo tukoze tutya okuvuunuka ekizibu ekyo. Kale. Noyo mutuwe olada buzabuza kibuzo noyo mutuwe wendabyeko naye tugene naye kubanga manyi program tujikola ate namwe no parliament yammwe kitwagana mu kuleka birowoozo byammwe ate abakulwa ne kibakeeza wano funa birowoozo byammwe bali tuweyo omuyeka tusibule. Halo kendeza dobozi ya TV yo tuleme kusubwa. Halo. Yes. Ani ono? Godfrey Kakumiro. Wanji? Godfrey Kakumiro. Kakumiro. Wade utali Kakumiro. We Kakumiro tugambe. Nze mbadde ngamba. Obuzibu bwonna district districts niba mu byalo. Singa tusoboka. Bandi kutekwawo kubanga abakozi b'NRM bemene egundi NRM mu byalo bajonoona. Usanga abakozi ba NRM sisi ba NRM gati bajya buzi okora mu NRM gasi bakozi ba NRM benyini so badesa President Museveni akwate kwabo abajimu bazere mu dara balala abali government yafe. Thank you from Kakumiro tukwaniriza nnyo mwebale nnyo na abantu byegwange byenjawulo abali embalala abali esoloti abali embale abamunda besimu wano zaaka naye tusola zitwala zonna mikwano gyaffe munzikirize olunaku lw'enkya tujja kudda era tujja kukkiriza oteese ku program eno the agenda ebira okumakya teekateeka ensonga yo nkya tujja gikuwa Dafala akazindo kabadde wange soko indako katunanyinda kudda tufaayo Dafala ensonga ya kooti mwaba RPP mwatte General Muhoozi mu kooti twaliwa ne president wa mukulu mukaaga n'agamba nti tumaliridde kyekiriwo kati ekiriwo omanyi press conference bannayuganda ffenna tulina eddembe mu constitution okusinziira ku tteeka lya Political Party and Organization Act ffenna tulina eddembe lyaffe erituweebwa constitution okuregisteringa party mu ngeri yonna naye waliwo process gy'ogoberera obudde tebutusobozesa naye bw'otunuulira simba ezaffe ezatuweebwa electoral commission mwe mulina empologoma era twagenda okulaba nga ebipande by'abawagizi bya Muhoozi naye yennyini wabeera ne ku lodge nga bajjuzizza ebipande byonna biriko empologoma netugamba nti abantu baffe ne batubuuza muyina akakwate netugamba tetulina kakwate na PRU era netwebuuza bwe tumala okwebuuza ku bannamateeka abaffe ne bagamba nti tumwandiikire intention to sue asobole okukola bave ku mpologoma bagijje ku bipande byabwe abasajja twabawandiikire ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 2 olwaleero wakayita emyezi egi baluwanziraba wano ez'abannamateeka nazabyeko wano ze mwatutte ndabako GM Kibiriga and Company Advocates bannamateeka bamaze okuwandiikira ndabako to the General Secretary particularly of Uganda notice to seize and desist demand notice of intention to sue mbaga nti muve ku mpologoma yaffe nga tubaga bave ku mpologoma tebatuddangamu kati batatuddamu netutekinga step eyokubiri musango kulaba wano tugenda mu high court Mutasa Kafeero Liberation People's Party versus General Muhoozi Kainerugaba kati step gye tuliko bamwadde ennaku mmeka 15 okubeera nga atadde mu defense naye baba bwezigwako nga then ekooti ejja kubeera mula okusinziira ku constitution RPP mutunke ne General Muhoozi wali nga tusinziira kwako akawayiro ka
Political Pattern Organization Act wetugenda okusinziira Dafala kati ate n'ekirala Mr. Mugalula katolaba okusinziira ku General Muhoozi byakola wano tewali waggulu wa constitution ya Uganda ya 1995 Museveni gye yakola n'agamba nti eno yesinga mu nsi yonna tewali ali waggulu waayo naye twetaaga ne General Muhoozi wadde mutabani wa president abenga asobola okukola ebintu amateeka tebannaddamu yes tugenda kugoberera amateeka nga bwe gatulagira teganatugamba kyetugenda okukola tukweyanza RPP batte General Muhoozi mu kooti omusango gwa mpologoma eri gye gyakosa ku PRU baga nti yaffe kamulo kaffe isi yakatuwa lwaki tukakozesa tunakakwate naawe tunabiwulya kingi bali mu kooti bali mu bugaza amateeka Honorable Sam batuge tuve wano naye siyinza kukkiriza tusiibulire okusookera ddala njagala okwebaza abatuuliza naye eggwanga lino bwe tubanga tunaalireka nga tetulitadde mu flames Habyarimana ze yateeka e Rwanda n'abalala be namenye tukkirize okuwuliriza okwebuulirira nga bwe twogeraganya tusobole okufuuka bamuteesa mu kifo ky'okubeera bamukaaku. Thank you. Honorable Samuel Lubega Walter Mukaaku ajja kuwa MP wano mu Lubega South ate wa Democratic Front ye ssentebe mu ggwanga lyonna. Twende Bob Luswata Bob ojja kubyogera guli wa wano. Nedda. Ojja kubyogera tofaayo. Bob Luswata abadde kwenda mu Secretariat Ingiyasa Semalemba mweza wa Kabaka naye ajja mu byabufuzi mu campus center wano mujja muwulira. Ate Bob bayogedde na bingi. Ate Neddafala Ingiyadafala wa RPP. Koze Aaron Wampura ku kamera wano tenda abeerawo Alex timwe banene nnyo wano tukana nabo bakyali bange. Kati tusingale mu lancha wa fellowship leo wano ku video kusenseta mundeeba saa mukana kino ejja kuba etandise temugisubwa mweraba.